This is how the house of God will look like. Others said it is a supermarket. Sir. Neighbor, this is a super church. If there is a supermarket, there should be a super church. People know what they are buying from the super church. This is the Kakande ministry. Aweewaawo abantu bamanyi kye bagula okuva mu the super church eya nabbi Kakande wali Mulago. Video eno nkutereddeko ebimu ku bifaananyi bye twafunye olunaku olw'eggulo okuva wali ku the Kakande Ministries International nga mwami Yoweri Kaguta Museveni atwala eggwanga lino azze okubeera nti aggulawo kyaki eno mu butongole ate era mukadde keekamu ogenda maaso n'okuba nti naye asabako mu buufu obufaananako bwe butyo n'abagoberezi bannabbi Kakande oba Prophet Samuel Kakande wali Mulago. Wabula ebimu ku bigambo ebyayogeddwa President Museveni ku mukolo guno ogwabaddeko namungi ne namungi w'omuntu byagenze maaso n'okubanga abasumba abamu we bali batuuza ya lukugunyu era nga abamu bali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu. President Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde azze okuba nti aggulawo kyaki eno yagenze maaso n'okuba nga akola enteekateeka n'okuba nti yalangirira nti gye bujjako awo ye wamu ne gavumenti eno bagenda kubanga beekenneenya ebyamagero ebikolebwa mu kyaki wamu n'abasumba abakola ebyamagero bino. Njagala okutegeeza nti bino byonna byabaddewo ennaku z'omwezi 15 Desemba Sande eno yennyini gye tumaliriza era nga mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde azze okugulawo the Temple Mount a Church of All Nations. Emabegako awo kyaki eno gagadde mukwano gwange gyogenda maaso n'okuba nti olaba yali eyitibwa Sinagoga Church of All Nations. Era awo yali nga ekyali eri enkadde gye bagenda maaso n'okuba nti bafeezinga out okubeera nti bagulawo eno empya gagadde era ng'esangibwa wali Mulago wano e Kampala kumpi awo mukwano gwange oba ng'oyolekera ku ddwaliro eri Mulago mu buufu ofaananako bwe butyo. Abantu nno emitwalo n'emitwalo egyabadde gigenze maaso n'okuba nga gijja ku kyaki eno President Museveni gye yagenze maaso n'okuba nga ayogerako gye giri ate nga si gye gyokka. Mukwano gwange abantu baavudde mu nsi za Africa ez'enjawulo okubeera nti bajja ku kyaki eno okubeerawo ku mukolo guno ogw'ennaku z'omwezi 15 Desemba ogwabadde gugendereddwamu okubeera nga kyaki eno eggulwawo mu buufu ofaananako bwe butyo. Ngenda kubanga nkwotinga ebimu ku bigambo President Museveni bye yayogedde byennyini yagambye nti coming to the healing, this is my second time here. When I came, I saw Pastor Kakande healing some people. Now I have come again, so we are going to take interest in your healing. President Museveni nga annyonnyola oba ng'agamba Pastor Kakande nti bwe kijja ku by'okuwonya guno gwe mulundi gwange ogwokubiri wano bwe najja wano nalaba Pastor Kakande ng'awonya abantu era nkomyewo omulundi ogwokubiri, so tugenda kubanga tutandika okutunuulira oba okubeera nga tukola okufaayo ku kuwonyako. Mu kaseera ke kamu President Museveni yagenze maaso okuba nga akinoganya butereevu nti okuwonya kuno kukolebwa abasumba kulina okugenda maaso okuba nga kutunuulirwa nkaliriza. Yagambye nti if you heal, the government is a quality controller.
when they are industrial products, there is an organ called the National Bureau of Standards. For healing, there are professional health bodies which must be involved. Mwami Museveni ng'agamba nti gavumenti yo nga yo mulimu gwayo kubeera okulaba nti egoberera omutindo. Nagamba nti ebintu ebikolebwa zi kampuni ez'enjawulo waliwo ekitongole ekya National Bureau of Standards ekyekenneenya omutindo. Kati wano no yagambire Pastor Kakande nti mukama wange oba musumba ssebo wekituuka ku by'okuwonya tulina okuleeta abasawo ne batandika okuba nga beenyigira mu kuwonya kwammwe era ne mutandika n'okuba nga mulambika bulungi ku byamagero bye mukola. We must get those people, the ones you say we are healed, we must check. If he comes, let's first get proof that he is sick. Don't heal him. Don't heal him immediately. Let's take the biochemistry, the blood, and other checks so that we know that he is sick, and then you cure him. Thereafter, we will praise you for the miracle. Ebigambo ebyo bya President Museveni. Era we yabyogedde ababadde mu lukungaana luno oba mu kusaba kuno bonna ne batulika ne baseka. Nagamba nti tulina okufuna abantu abo bogamba nti nno bawonyezeddwa. Twagala tusooke tubakebere. Omuntu bw'ajja leka abasawo basooke bamukebere bakakase nti mulwadde ebyaddala. Tosooka kumuwonya, lindako. Leka tusooke tukebere sample ze tumuggyeko omusaayi, tukole ne checks endala zonna tumanye nti mulwadde. Kati awo ssebo musumba ogende maaso n'okubanga omuwonya. Era oluvannyuma lw'okuba nti omuwonya tujja genda maaso n'okubanga tusanyuka era tukwebaza ennyo olw'ekyamagero ky'okoze. Ebigambo ebyo bya President Museveni. Era wano nno yagenze maaso n'okubanga awooninga abakulembeze ab'enzikirizo oba abasumba bano bonna ne bannabbi ab'enjawulo. Nabagamba nti if you say don't go to the hospital, I will cure you, and then somebody dies or the condition gets worse, that would be another problem. We had to be in trouble with Mr. Bisaka, the late Omukama Ruhango Obusobozi Bisaka, because of that. President Museveni wano yalabudde abasumba bonna. Nabagamba nti bw'ogamba nti omulwadde tagenda mu ddwaliro nti ojja muwonyeza ku kyakyo, wabula omulwadde oyo embeera ye n'ebeera mbi n'atabuka oba n'afa, obwo bujja kuba buzibu bulala. Era President Museveni yabajjukiriza omugenzi kati Omukama Ruhango ow'obusobozi Bisaka yafa. Nagamba nti baafuna nnyo obuzibu ku lw'ow'obusobozi Bisaka mu buufu obwo. Kati nno bwe twavudde abo waliwo n'ensonga ya holy water agabibwa ku church eno ya Pastor Kakande. President Museveni nayo yajogeddeko bw'ati. Yagambye if it is free, you take it. If you are healed, there is no problem. But if you are selling the water, that's a business now. We are going to study that water to ensure it's not harmful or dangerous. President Museveni ng'ayogera ku mazzi ag'omukisa agava ewa Pastor Kakande. Yagambye nti bwe gaba ng'amazzi ga bwereere muganywe. Bw'oba owonyezeddwa tewali buzibu. Naye ate amazzi we muba mugatunda eyo eba efuuse bizinensi. Era tugenda kubanga tuteekawo okwekenneenya ku mazzi ago. Tukakase nti amazzi agagabirwa abantu si ga bulabe. Ebigambo bino byonna obwedda bigenda maaso okubanga byogerebwa nga Pastor Kakande oba Nabbi Kakande okutu awuliriza era nga akunkumula. Era yagenze maaso okubanga ayanukula oba nga addamu President Museveni. Namugamba nti in your vision you took time to imagine what a Ugandan should look like and how we should or how he should live. And since we are all created by God, you said that every Ugandan should have freedom of worship. We are the people who have benefited from the fruits of peace. Prophet Kakande ngagera maaso okuba nti
agamba mwami Yoweri Kaguta Museveni anti mu vision ye yagenda maaso n'okuba nti akirowoozaako engeri munnayuganda gy'alina okugenda maaso n'okuba nga abeerawo ate nga ffenna twatondebwa Katonda. N'agamba nti yeebaza mwami Museveni olw'okubeera nti yakkiriza eddembe ly'okusinza mu ggwanga, era ye nga Prophet Kakande n'agamba nti ye nga ye omuntu agamba nti aganyuddwa mu bibala ebyokubeera nti okusinza buli omu alina eddembe mu ggwanga lino olwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mukadde ke kamu Pastor Kakande yagenze maaso n'okuba ng'ayogera ku church eno gye nkujjuliza ku vidiyo eno gye nkakasa nti ogirabye n'ogyenuguuna n'ogikkuta bulungi. Yagambye nti mu butuufu church eno egenda kuyamba nnyo okukola kye wandiise religious tourism. Nagamba nti basuubira buli wiiki okufuna abalambuzi 800 ku 100 okuva mu nsi ez'enjawulo naddala ezeeteredde Ssemazinga wa Africa. Nagamba nti ojja kusuubira nti abantu okuva nga Zambia, abantu okuva mu nsi nga Malawi, abantu okuva nga Zimbabwe, abantu okuva nga South Africa, Kenya, Tanzania, Burundi n'ensi endala zonna basuubira okujjanga wakati w'abantu 800 ku 100 nga bazze kubanga balambula church eno emanyiddwa nga the Temple Mount Church of All Nations. Oluvannyuma lwa church eno kubanga yawedde, kigambibwa mbu era n'okusinziira ku nnyonnyola kwa musumba n'abatwala obuvunaanyizibwa mu church eno eya Temple Mount Church of All Nations, batugamba nti church eno etuuza oba yakutuuza abantu wakati w'emitwalo 2.5 ku bantu emitwalo 3 bweddu. Oba mpulira bulungi mukwano gwange, ekitegeeza nti chaachi ya Pastor Kakande mu kutuuza abantu eyagala kwenkanankana na kisaawe ekya Namboole. Olw'ensonga okusinziira ku mukutu gwaka kano nkamanyi nakali nkamanyi, church ya Pastor Kakande ng'ogitaddeawo nti etuuza abantu 2.3, ekisaawe ky'e Namboole eky'eggwanga kituuza abantu 4,15,222. Kale kaŋŋambe abantu 4.4 ge gatuula mu kisaawe ekya Namboole nga kijjudde to capacity. Wabula omusajja Pastor Kakande church gye yazimbye etuuza abantu 2.5 ku bantu 3 bwe banga bajjudde bulungi. Ate alaba video gye nakola ng'ekulaga munda n'ebweru wa church eno, osobola okukebera ku YouTube channel eya AGALIWO. Church eno nagibalambuza ne mbagamba nti church eyinamu ne restaurant, gagadde, hotel, ate n'abantu we basobola okuba nti no bagulira kano nakali aka church, oba woyinza okugamba nti the shopping center. Mukwano gwange omusajja ye yagenze maaso n'okubanga azimba church. Kyovola bagamba nti church eno yandibanga efuuka kyewandiise special oba special spiritual tourism hub, oba ekintu ekyebyennono ekyebyeddini, sorry not ebyennono, ekintu ekyebya church oba ebyenzikiriza abantu we banaagendanga maaso n'okubanga bakuŋŋanira, wabula nga abamu beekulumulula okuva mu nsi ez'enjawulo okujja okwerabira ku church eno gagadde, oba church gye batalina mu nsi yaabwe mu buufu obufaananako bwe butyo. Gye bujjako awo kale ekyo nja kukyesigaliza kubanga bwe nagera maaso okuba nti nkyanjula YouTube biri awo amaaso bigatiiziwa ebiti bijaga kati ako katukakole kati kannayitawo kedo kakole. Kale, so that is it. That is what's up. That is what happened.
at the Temple Mount Church of All Nations. Nkujukiza nti church ya Pastor Kakande eno yali eyitibwa Synagogue Church of All Nations. Kati wetwogerera eyitibwa the Temple Mount Church of All Nations. Abasiddeyo musunsuzi lyerinnya eryange. Agaliwo nno gwe mukutu kwoli njagala ogende maaso okuba nti vidiyo eno ogirayikinga ne sekulayikinga yenna mukwano gwange maaso okuba nti ondaba. Mwebale nnyo kunjagala, mwebale kwagala YouTube channel eyagaliwo. Likinga video ate subscribinga nga bw'oba tokikolanganga.